Kadama TV Abawarabu balina embeera zaabwe ate bakadaama ab'enjawulo beexperiencing ebizibu eby'enjawulo. Tuzze tubalaga bakadaama bangi abagamba nti mu byokulya byabwe boosi ng'anyiize balina ebintu bye babateeramu. Era waliwo omuwala eyajja awo n'atugamba nti togezangako okubeera nga bajjula oba bakuteerako emmere boosi n'akutuma owantu n'ogenda n'okomawo n'akuwa emmere nga tolabye agibeza atya. Mwegenderezanga nnyo ebyokulya bye mulya. Ebintu bino tubyogera naye ate ebintu bino gye biri. Tewali muntu kintu ky'ayogera kitaliiyo. Buli omuntu ekintu ky'ayogera ne bw'aba alimba naye abeera nga yakirabako era kibeera nga kirimu ekituufu. Nga bw'onoogamba nti buli owali duplicate wabeerawo original y'ekintu. Twigenda bba wakadaama ono agamba nti boosi we yagezaako okubeera ng'amuteera ebintu eby'enjawulo mu mmere naye Katonda n'abeera ng'amuyamba ng'ebintu bino abiraba ng'oba abibuuka. Bakadaama bangi nnyo abatulaze stories zaabwe nga mu mmere ze babawa mubeeramu ebintu ebitategeerekeka. Katusooke tuwulize kadaama ono emboozi ye agitunnyonnyole ekintu kino kyali kitya kuba mwalimu ebintu nga steel wire, mwalimu ebintu ng'enviiri, waliwo kadaama we yajja n'atulaga nga mu mmere gye baamuwa mwalimu nga capsules. So bane mba njagala mwegendereze nnyo ebintu bino bye mulya. Tomala galya kintu kuba bakuwadde emmere nti n'ogenda kulya. Ate nga mwegenderezenga nnyo enkolagana gy'oyina ne boosi ono n'omuntu ono akuwadde ekintu enkolagana eri etya. Kiringa kubeera na waka na mukozi. Omukozi nga eva omutuluguunya. Ate nga yakukwatira ku byokulya. Omukozi ono akukwatira ku byokulya ng'ate gw'otuluguunya. Ayina capacity oba ayina amaanyi agasobola okubeera nga akola ekintu kyonna mu mmere gy'ogenda okulya. N'agamba onjogera wali nange kankole bwe nti. Ayinza n'okuwandula mu mmere yo. N'agamba onjoga kampandule mu mmere. N'obeera nga gw'oli agamba onjoga naye ate emmere gye mpanduddemu nawe gy'okola ki gy'olya. So ne babboosi bano abantu abasinga bagamba nti babibakola lwakuba babeera babaagalidde abasajja baabwe, babibakola lwakuba simanyi ebintu bya ddala mutera kwogera ku by'abasajja. Naye njagala okulaga nti kino oluusi kiba kisobola kukwatagana na ku musajja. Sigamba nti buli kadaama ali eyo ali awo nti naali afuta okwagala boosi we oba bba wa boosi we. Si bwe kiri, mulimu bakadaama nga bamanyi ekiki ekyabatwala. Naye ng'omukyalo ono ye ayinza okufuna embeera. Kuba jjukira ggwe okulowooza nti nkwagalira bbaawo tekitegeeza nti mwagala. Naye yayinza okufuna endowooza eyo yokka n'alaba engeri oba bbaawe engeri gy'akubuuzaamu. Waliwo omuntu alina obujja ng'ajjasi n'okulaba nga bbaawe oyiseewo n'akyuka n'akutunuulira ng'eyo kyokka kigenda kutandika okubeera nga akucunya n'okutandika okubeera ng'akwekengera. So si buli kadaama agenda oba gwe bakola ekikyamu gwe bawadde obutwa mu mmere oba accident yonna ezzeewo nti wabeerawo ekintu kyonna ekigobereddwa oba nti boosi oli abeera mutuufu okubeera nga akikoze. Kuba abaana bangi oluusi bateekayo kadaama bamusanze ng'akola bw'ati bagenda ne mu justifying ne mugamba nti kirabika yabadde amwagalira omusajja. Si bonna. N'omuntu asobola okuteebereza obuteebereza nti oyagala bbaawe nakukola ekikyamu. So mwegendereze baleetedde bakadaama bangi ab'enjawulo nga bagamba mu mmere gye babawa mubeeramu ebintu. Owa kapiso mwamulaba gwe baateeramu kapiso ne mulaba kadaama era yatuleetera nga mulimu akantu bwalinga buuma naye ng'obuuma obwo butono nnyo babumwerera mu muceere. Ate era bakadaama bano bagamba nti batera nnyo biweera mu muceere kuba ku busi tolina bw'ogenda biteekamu. Ne tubaleetera kadaama eyagamba nti yalaba boosi we mama ng'ayina obuntu bw'ajja mu ccupa n'abeera ng'abutonyeza mu mmere ye. Katonda yamuyamba n'abeera ng'amulaba. So ebintu bino gye biri mubyegendereze era bw'olaba nga boosi wo talina nkolagana nnyo naawe atandise okubeera nga yeekyanga beera nga mwegendereza. Katusooke tuwulire kadaama ono kikyagamba ku mbeera eno naye yali emutuuseeko. Halo Nyabuli Kadama TV. Kadama TV Sebo nange yebala emirimu webale tuweereza amanya gange nzahe Fatuma sizidde wano
Saudi Arabia. Kakati mukulu kadama TV. Zenali nakajja wano mukazi teyansiimirawo first time teyanjagala. Naye nembeerawo. Entandika okukola emirimu gyange. Owulidde. Kakati wayita emyezi ng'esatu. Nensanga nga steel wire mu mmere. Omulundi ogutali gumu egitali ebiri egitali esatu. Nengamba omukazi ono steel wire mu mmere ebintu nze mbyoza. Steel wire avaawa. Nensirika sitaanyega. Nensaba nnyo Mukama abeere ampa omwoyo w'amagezi. Nensaba Mukama ampa omwoyo w'amagezi andage ekikyamu kyonna we kiri. Naye Mukama mbeereddewo tansuuliridde. Mukulu kadama steel wire bwe yagaana n'osanga enviiri nga ziri mu mmere. Enviiri mu mmere nasangamu emirundi esatu ne steel wire emirundi esatu. Kati nensaba nnyo Mukama antaase. Mukama n'antaasa. Kakati kuva ku myezi esatu ebintu ebibadde byavaawo nga mukyalo ono nga nze buli lwampa ekintu oba bisikuiti oba juisi ng'oyoze bwe munywa ng'olubuto lunnuma nga nyiza okumala ennaku bbiri nga sinnalya naye ng'olubuto lubeera lunnuma nnyo nga mpisibwa bubi nga ye yakimpadde naye ng'ate bwe nkyetoolera bisikuiti bwe mwetoolera ne mmulyaza olubuto terunnuma naye nga ye bw'akimpa badde ye nga mpisibwa bubi nga nyiza okugenda emmanju emirundi nga 8 olunaku olumu. Nengamba ye nentandika okweraliikirira nga bw'aba agenda okujjula emmere akutuma n'ovaawo nevaawo nga tetojja kugaana. Kakati olunaku lwajjo wasajjo baali balina gye balaga okukyala ne baŋŋamba tugende neŋŋaana nali bubi omutwe nga gunnuma neŋŋaana okugenda ne bandekawo ewaka bonna ne batambula ne bagenda. Kakati ne bakomawo ssaawa 7 gwakiro jjukira nze nzukuka ssaawa 11 bwe nzira 7 gw'ekiro mba siina bye neebakako yadde ate nga 11 oba olina okubeera ebweru ng'olongoosa kubanga ebyo emirimu gye nkola miyitirivu mingi nina n'obwana obwamugjawo bwe bansuulira babusuulira nze maama muto. Kakati jjo nga bagenda ku makya bwebakya ku makya nga beetegeka nga bagenda ku shopping nga bagenda nga basoopinga bakomyewo ssaawa 8 okwemisana tebasobodde kufumba n'enkoko gye nabadde ntadde mu mazzi nenjijjamu nenjiza mu fridge ne baleeta enkoko n'omuceere twalidde teekaawe. Kati ne baŋŋamba ntwala akaveera ku dining gye baliira nentwala akaveera kwe batuuza olusaniya nagenza okudda ng'emmere eyange bagitoddeko nga n'enkoko bagimenyeemu. Ngamba ye nesikitwala nga kikulu naye nga bulijjo bampa fuulu eswaani eyange eba special ejjanga eri special baba baguze teekaawe naye ku luno olunaku lwajjo nasanze bajawuzzaamu enkoko bagimenyeemu n'omuceere nga bagutoddeko gwa kitundu ate nga ka silver plate akatini nsirika nendya bw'oba tobiridde oba togenda kulya kubanga nze ndya kimu owulidde sirya kyaggulo. Mukulu kadama TV natandise okulya nenkwata omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu nga steel wire ng'ono steel wire gwe baatadde mu mmere tetumulina mu bintu byenjozesa ku luno nga tetumulina ku steel wire gwenkuusa amaseffuliya ng'ono ye ali special bamuleese buleesi ng'ali munda mu mmere neŋŋamba ye ate naye nze bwe mba ngenda okulya nze emmere sola girya nga sigisabidde era ŋŋamba Mukama ndage ekikyamu kyonna ekigirimu Mukama bwe kibamu ekiri kindage bannajje nteekamu emirundi 2 omikono mirundi 2 ogwokusatu mba nina okukiraba bw'aba nga akitaddemu sirwayo ne mugjamu ne mmuteeka wali nenjijjawo emmere nengiteeka ku sowaani endala nengifuulafuula kati ng'ate nno girya nendya emmere nemmala nenyula nenzigyayo ebintu bye bategese nenzija nembyoza naye ng'omukazi ye oba simanyi oba yaba alowooza ki kubanga abikola naye ate talaba nti oba bimpisiza nti oba ndi bubi nnyo simanyi ye kyaba alowooza bannaye sikimanyi naye ng'okuwa ekintu bamala kwegeya ogenda okulaba ono ayogera kino noono ne beetunuulira ne balyoka bakuwa ekintu mu ffumbiro n'ogamba ye n'abaana be neŋŋamba ye Mukama Katonda kiki kino naye nga mukulu kaddamu omukazi ono simulinaako buzibu nkola bulungi emirimu gyange emirimu gye nina miyitirivu naye ng'ate ngikola bulungi naye omukazi mukulu kaddamu tanjagala mukazi tanjagala mukazi kati guno omulundi gwakuna nga ntega steel wire mukulu kaddamu abagala otuweereza mukwano Mukama akubeere. Mukulu kaddamu TV n'ekirala nga takomye ku ekyo oyinza okutegeka amazzi gagoza ebintu n'oteekamu feri n'oteekamu Clorox amala naye bw'ajja asitula akadomera ka Clorox n'ayiwamu nga mungi nnyo nze sikyalina ngalo zonna zajja owulidde omukazi simanyi kyampalanira
n'ayongeramu n'agamba mbu wataddemu mutono nensirika naye ng'olina obyoza ate tuogayiwe buli lwajja aba ateekwa okukebera Rolex oba mwali gwe yaleseemu owulidde bwatyo bwankola ampisa bubi antulugunya ankinya owulidde naye ng'ate emirimu gye nkola waka wano nga miyitirivu omuntu atakuwa kyaggulu olya kimu ne sukaali olweggulo n'amukweka tonywa caayi ate n'okeera ssaawa 11 n'otandika okukola emirimu tene mukulu kadde amaze empisibwa bubi